Coming up on Uganda Eyenkya. I've been in Mecca. I've been in Saudi. I know. You don't teach me anything about this thing. I did Islamic heritage. I know Islam. Maybe when we camouflage and we don't tell you what we are, you realize later and to go geza ku minimizing as information. Ndi Muslim sobola kondemu ninga kyemmanyi nti kikola ki. But Islam means peace. It doesn't mean torture. Islam means good behavior. Buyonjo bino bimukola birimo buyonjo. Is this the nazifa you are living? Bumanga dala mumanyi mwe bajama bayina ama company. Muyinzo kumama batali basilamu. Naye mugenda mu kingdom eyo busilamu. Bwaki tembagamba abantu bajama abakulu abayina ama company nga sibasilamu. Dio only compromise mwe fulabo ogero Buwarabu mwe murutegeera mwe toza zi salamu. Salamu ze mutolezo wallahi abali mukomera abantu nesigo yana kintu basilamu. Nze sagala kumanya. Muri basilamu, muri bajama. Mubuzabuza mutola salamu naye nga tibimutola tembituukiriza. We want you to walk your talk. Bero omusilamu mutuufu ajjudde mu mutima atakuwa ahuna. Bera n'obusilamu bwo nga mwebuli. Ngira Allah asobola okukozesa n'akuwa message ngeno gyendi mu bagamba. Naye kati bo balowooza busilamu buno bakubeera okulimbalimba abantu oswakira musimanyi tulina company buwefuula mboyogera nnyo Luwarabu n'Abawarabu kumbe Oluwarabu lwemwogera lutunda baana b'abantu. Government muja advising nze, I will not blame Betty Amongi. She's not a Muslim. But she's also funny, I'm sorry to say. When a Muslim like a Kayonde talks to you and tells you this, can't you say, Kayonde, come here, tell me one man will be fire. Information, yeah. Abdallah Kayonde is telling you something. You don't call Abdallah to understand what Abdallah is saying. Then you call Egulu Lawrence to advise you on how things must run in Saudi Arabia. I want to tell you, we are not up to any position in your ministry. We only want to fight for the plight of our own. Those minorities, until there are few numbers. Those few numbers, you are not going to sleep. Number better among you want to settle those 2 or 3 or 5 when they are still shouting. Organs tenders bajambana na how expensive are they? How much do they cost? Organs singa kidney. Kidney yetu nanyo era yeri most one of the most interesting organs in the body. Ekola emirimu mingi. Kyovula omuntu bajumujja living a half life. Wadde kati omutima ogwo nagwo gubaawo naye ate tegulisa expensive nga kidney. Omutima guli mu centimeter. Jagu checkinga ko sijukira bulungi naye teguli so much as the kidney. Kidney is more. Nebirale organs, I don't know, I have never sold any, but when you search you can get. For what I'm sure of is the kidney, which is more pronounced, you know, and more targeted, because people with kidney failures are, you know, enormous. Banji abafuna kidney failure. Emitima mitono ne on demand, but specifications bagala za kidneys. Kidneys bwebuzibu. Okay. Abantu abali ku dialysis nabo banji. Kati natural dialysis as such is an expensive organ. So abana bano bavana nga amazoba testinga functionality za organs zonna. They are blinded about these functionalities are seen through the CBC they do when they take off the blood. Yes, they take the CBC to know the nature of the blood, the cross match. But chenjaga lotegeza abana abalaba bogenda ku company yonna ekutwala abantu kuba manyi namwe temutudde abagenda temutudde emirimu tewali eno twogera gamba kitokota mulinga katogo eno bukasirira ate no bekakola ki bekatokota so abagenda bali waggulu batokota abawonsi bali mukusirira akati mwegendereze omwana katingana kintu bamukose emirundi 3 medicals naye teyakiraba bambi kati lwakiraba bantwala ne banziramu ne bangama munzire yeera. They are confirming certain specifications. Bwolaba bikola ebyo gwenno medical yo jajiddamu bamanyi n'okulindikiriza ne wakane bakulinze emyezi yagamba kati gwe medical yo nfuddayo kumbe bo balina kye bagatta in the system. Olaba batuuka ne Saudi oba n'atuukayo ne bamugamba
this one is medical has a problem naye nga bagisensingira mu system. So balina ekirala kye bakola nti they make sure when they are doing GCC they don't do abdominal ultrasound scan. They don't do it. Ate nga bubanga kale oyagala kukola comprehensive medical, this must be included the x-ray biki byonna okakasa fitness y'omuntu. Even the brain. Because omuntu batwala abaana abalalu n'atuuka eri omwana agwiridde eddala ate kati mutandika okwekwasa mbu be bamanyi omwana waba n'omuleka eyo sinakindi abamu batutte ne mbalalulira eyo. We need to compare. Why can't government compare these companies? Teri afuluma wano mu baana baffe nga talina abdomino ki tutegeera obaddala gwe mututta akataago kalamu ensigo namu buli kimu ensigo alina bbiri sikuddaano kutulimba kubanga baagala bakikole bakutwale nga totegedde byolina. You have no claim ate nga tomanyi na specifications zaali ki. Coming up on Uganda Eyenkya.